Lwaleero bw'otunuulira Honorable Mpuuga we yawandiika ekiwandiiko kye yasomera eggwanga ekyayingira omwaka ensonga nnamba emu yayogera ku reforms naye nga reforms nali manya ali ku electoral reforms kubanga obudde buweddeyo yino ko reforms zaateekamu ziri so comprehensive zeetaaga emyaka ng'ebiri sizakati constitutional reforms ze boogerako zitwala bbanga ki mu kulaba byonna baatuga bigenda kugwa myezi esatu. Can you handle constitutional reforms myezi esatu? Abakulu abo nze sibategeera bali tebanatandika kulaunchinga ne bagamba President Museveni tumwongere emyaka esatu transitional period wakiwulira so bali mu kuwudiisa sagala kukyogera kwanga bajja gampala na Honorable Mpuuga oluusi ne ttiimu ye naye bannayi mulimba n'oba olina kyolutambuza okisabikasabikako ensi byambye eddi bya mutere sabikasabika ne politics naye mbabuuliramu abantu bammwe bannabyabufuzi mwenna mulinda olunaku lwe bayita yiribadde mulirulaba yiribadde bujja kuyiriba wano emisinde nga buli omwana onya wayita talabawo public ng'ebategedde. Oli ku Yugi Updates TV kosinzira okuba ng'otuuliza mmwe bankwana bali eyo mwebale nnyo okwetukunira ku mayengo gano kubanga mubeerako buli kadde ne muwuliriza ne musharinga ne mukomentinga. Nagambye gwe ayagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otweyungako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali emitala w'amayanja abali mu UK abali mu America abali Saudi Arabia mwenna tubaanirizaako nkimanyi mukola omulimu ogw'amaanyi obutaweera okulaba ng'enkyukakyuka ebeerawo mu ggwanga nammwe temutudde newankubadde muli eyo mu buwaŋŋanguse naye nammwe temutudde mugenda mu maaso n'okuba nga muyiwawo embeera okulaba nga embeera ekyuka mu ggwanga lyattu Uganda era tubaagala nnyo naffe tetujja kubasuulirira mu mikwano gyange era nnyongera okubategeeza nti nno buli kyolaba ekigatta ku struggle egenda mu maaso kubanga eyinza oteekawo enkyukakyuka buli kigambo kyokka kyonna kyolaba nga kirina gwe kiyinza okugasa ofangayo nnyo okiteekangamu amaanyi n'okisharinga ne kisobola okuba nga kitambula ne kituuka ku bantu abalala nabo ne basobola okutegeera waawo ffenna ntitutegeerera omulundi gumu waliwo abajja otegeera leero bategeere wiiki eyiseewo abamu bategeera omwezi guyiseewo waliwo n'abategeerera mu mwaka so kati ku nsonga eyo tofaayo ddi waanaategeerera azonga azajja zuukuka ategeere kyekituufu kyalina otutambulirako mbategeeza nti nno mbaagala nnyo olw'ensonga nti mwe mubezezaawo amayengo g'omukutu guno era ngenda mu maaso n'okukubiriza gwe naagala otwegattako ogenda wansi osubscribinge ojja kuba osula bulungi nnyo tweyungako obeere ng'oli omu ku bafollowers gwe omukwano gwange ali eyampuliriza mbaagala nnyo mweraba.